buli mwaka obwakabaka bwa Buganda buteekateeka ekivulu kino ekimanyikibwa nga enkuuka. Era enkuuka eno ebeerako emikolo mingi, naye omukolo ogusinga okuba ogw'oku ntikko ye moment Ssaabasajja Kabaka wakwata ekisumuluzo n'aggulawo omwaka. Enkuuka eno ebaddewo okumala ebbanga era ng'ebadde eteekebwamu ssente aba Airtel. Airtel kala yaabwe ya red. Now this time round kikyuseemu. It is MTN. Kala yaabwe nga ya yellow yeteeka mu ssente zino, yetadde mu nkuuka ssente zino. Omukulu omu yavaayo n'agamba bannayuganda bonna mwenna ab'enkyukakyuka mu boycottinga enkuuka. Abasinga ne bamukuba kate bamufiireko. One of the problems I have, I'm not a pretender. Ate nze njogera ebintu byange nga bwe biri. So it is upon you to share this video. Obanga owulira byenjogedde bibaddemu omulamwa sikukakajjiraba. Ate gwe wenna byengenda okwogera byengenda okwogera nga bikosezza tonja samira. Video giyiteko omulala agirabe. Kati nsimbudde. Njagala osokolaba akalango k'enkuuka. Ate nzije nkunnyonnyole otegeere ekinyusi ky'eno video mu mpola mpola gitambuze. Enkuuka 2025 CBS MTN enkuuka bwaguuga enkuuka fire CBS kya danger tukubale tukujja mu kabira nkola Taichi Maxado bino byabanene ekyuma kiri amayinjo leeta bigere nabakobola binaeta wasa mpisa tetulina gwokutego ba chimpanya chimpugugu nkola ya Muisiraeli tukubale tukusanyawo sente teri kwebaka mwamusaleko eno Mongolia style tokola era nosuwa eno nyumba yerumbye motoka nenzira munenfa eya muveyo akapande mwasomye bubi tuli mu nkuuka bwaguuga nkola ya mujomba enkuuka juu enkuuka yemanye byaffe mama abakyala mujja tukole enkuuka duiro dance style sizakuno sambadde olindeta sambadde enkuuka twesange tonight yuwagidwa MTN Momo Operation Wealth Creation. Awo njagadde okukoma. Among the top sponsors of this concert enkuuka is MTN Momo Operation Wealth Creation. Enkuuka eyaggwa, it was Salim Saleh eyagisponsoringa. Newankubadde nga he was in the silent. Abantu tetwamanya naye nga later on era amazima gavaayo. Era ebimu ku byogerwa obukwakkulizo obwaweebwa omutesitesi w'ekivulu ekyo kukkiriza abayimbi aba NRM okujja oyimba ensonga lwaki mu nkuuka ewedde mwalaba Bebe Cool yali amaze ebbanga nga talinnya mu lubiri nga azze okuyimba. Eyo enkuuka tegenda kwerabirwa mu events ezibaddewo emyaka gyonna. Lwe twasooka olaba abavubuka abakulembeddwa Alien Skin nga bazze mu nkuuka mu lubiri lwa Ssaabasajja Kabaka ne bakuba abantu. N'ayimira ne ku stage n'agamba ekyo kikyali kituuza mutulinde mu kalulu. Now tuli mu kalulu tubuzayo only a few days, 1 month and a few days okulonda. Enkuuka egenda beera ennaku z'omwezi nga 3. Tuba tubuzayo ennaku 15 tugende tulonde. Now MTN is sponsoring it. Bana abasajja babadde bagezi bakimanya tesobola kuba na nkuuka nga Airtel yegisponsoringa nga bambadde red ennaku z'omwezi nga 3 kuna mungi w'omuntu abeera mu lubiri abantu basobola okwekyangiraawo. Jukira abaana bajja mu lubiri nga bayimba kimu Bobi. This time round ligenda bateeka bayinza n'obbaga n'obutambala any red attire nga bagamba sponsor waffe wa yellow. Okategedde? So tosobola kukkiriza kivulu ng'ekyo kubaawo nga kisponsoring nga kyamba nga bambadde kala ya red ennaku z'omwezi nga 3 nga tubuze ennaku 15 okulonda. So bayina oteekawo kyovala nabagambye mwenna nsiba mbagamba temwewuunya lwaki posta za muzeeyi this time round nyingi nnyo. Otuuka ku airport bazitimbyeyo, otuuka mu kibuga Kampala billboard alinamu nga 10 atimbye posters nyingi nnyo. Yemu ku nsonga lwaki MTN yabadde inoletebwa mweno equation. Okategedde? Naye njagala okugamba ebigambo bino
newoziiza omukisa nga gwazze wakiri guwaganya ne guyita mu kamooli. Ogenda laba Kibooke genda ovuga mu nkuuka. Bino mbigambye leero naye kirindeko kuola olunaku kubanga abaana bayina okuteekawo statement. Kigenda kumaliriza bano abantu bafiiridde mu firimu. Nze omusajja Omuganda eno enkuuka sobola gigendamu munansonyiwa. Gwagendamu it is okay, genda mu nkuuka tewali aggaana. Naye nze n'abantu abalala abalowooza nga nze tebasobola genda mu eno nkuuka kubanga eno enkuuka yafuuse political. Yes, yafuuse political. The other time enkuuka eziwedde kale zibadde political naye nga mu perspective y'abawagizi. Naye kati ne organizing committee yafuuse political. That means si kye kya bulijjo. Okategedde. Era muyina abayimbi mutagenda sobola kulaba mu nkuuka eno. Trust me. Okategedde. Kuba emyaka gyonna ojjanga ogoberera enkuuka Bobi Wine yasembayo yimbako mu 2018. Emyaka egyo gyonna gibadde emeka. It has been Airtel sponsoring. Why all of a sudden today it is MTN? Kwevuga video.